So SB4 ayinawo change nene nnyo gyakoze mu makati gange kubanga obulamu bwange buli kati bwakyukamukko kwegamba usual condition gye nalimu okuva bulaza wange SB4 yankwata ku mukono kati kirabika waliwo change trips zetutambudde ziwera nga 8 kale naye kakati buli kitundu kye tubadde tutuukamu ne Asiya oyo nga kindaga nti Asiya abantu babadde bamwagala era badde alabikanga nti ayina empisa mu bantu. Kimanyi bulungi tobeera Kampala amawulire gano gakusanzeewo era gakulize sebo munamawulire amawulire gano gansanze waffe katika gyentuula gyenzaalibwa kati obukedde ku makya zinabadde sirina kyemmanyi kati bukedde ku makya nemba ku mami wange yeka mami waffe ne SB4 ayina wabadde antumye kati samweya batuuze kati batuuze walibadde wayina smartphone akati nandaga naŋŋamba yayasongambye ku bigambo bye naŋŋamba nti kyali siwategere nti mawulire gano gamanyiko simanyi nti Asiya yafudde nina ensooka mpulira nga nokunga mpunze naye nga Asiya yafudde kyamaanga ngate twali naye mu Desemba SB4 yamuteeka mu motoka namuvuga namuleeta najja natukyalirako netulya naye ekyemisana era afterwards namuteeka mu motoka namuvuga namuzza since olunaku olwo saddamu kulaba ku Asiya bali tutekinze so long time nga without saying abuli omusotera bamunne kati n'olwekyo kati ate kati ngenza netuyingira Christmas nekimala kati ate era tubadde twesunga nti kubanga tubadde ne program yagenda Dubai yabadde nteekateeka naye Mukama takkiriza bwatyo sitaani neyekiikawo nekinkoze bubi nyera bulidde nyiike mu mutima gwange nnene era ne kati nesobola kwerabira ku Asiya twalira wamu Asiya nga nze ku saidi yange abadde si muntu mubi nnyo gye ndi kubanga tubadde nga tugenda ku shows nga tugenda ku stage nakola promota kyamugambye era lazima nga agoberera amateeka promota gamugambye nakola kyeyamugambye nakituukiriza abadde muntu mwetoowaze nga tajemera promota we ebisingo bungi era abadde amuyita anko naye nga amwagala nnyo nfanfeewe Asiya abadde talina nnyo obuzibu kusinziza ku bantu bendaba wano namba eri wano ey'abantu bangi nnyo olwentunabwe nti ndaba abantu kitegeeza Asiya abadde mukwano gw'abantu bangi nnyo eddibu ddene nnyo lyatukubye kubanga bonabona bafaaniza ba TikTok bannange kitalo nnyo naye tewali kyakukola mu Asiya atufudde ku maaso ffenna mwagalwa waffe kubanga ffenna tubadde tumwagala ate ne maama waffe azala Asiya bannange musabire bannange Mukama amugumye wali wonna Mukama amugumye kubanga kati wali muntu muzeeyi akaddiye kati n'olwekyo Asiya maama waffe azala Asiya Mukama amuteremu obwangu ayi Mukama Katonda waffe kabaka mpologoma ya Yuda Sebo taata tukwegayiridde abantu bona abazaana babali wana bakuŋŋaanye nga tukungubagira Asiya nga tukungubagira Asiya wano naye bannange bakungubagazi bannange ba TikTok bafaanizi bonna bannange tuviiriddwako omuntu atagenda kuzzibwawo naye Mukama yabamuwa ekiwummulo ekyemirembe Mukama abeere nammwe bakungubazi bannange saagenda wala nnyo nasomako kitonotono nga bwolaba ebizibu byensi eno ebizibu ne binkwatamuko nalwekyo nakoma mu kibiina kimpimpi ssebo naye olwokuba nti Katonda yali ampadde memule yali ekwatakwatamu akatono